Programu eno yenjawulo singa bulijjo. Programu eno egenda kutunuulira nnyo bannansiko ba generals abo Uganda abezeefiirwa naye nga bano ebyogerwako kubo ebibyogerebwako n'ebyafaayo byabwe tetusobola kubyogerako mu ssaawa emu yokka wabula ngenda kukuleetera ebyenkizo bye bazze bakolera eggwanga lino Uganda nga ngatta entale ez'enjawulo ze bazze balwana gattako ne combat operations ze babaddemu. Field operations nyingi ze tugenda okutunuulira naddala wano mu Uganda n'amawanga gatulinaanye tugeraageranye twongere n'okutegeera ekifaananyi ekituufu ekyabajjeno bano baatugenzeeko. Kansooka nsaasira nnyo Uganda olw'okuviibwako General Pecos Kutesa, Lieutenant General gattako ne Major General Paul Okechi. Ababiri bano bajjeno banjawulo kkiriza obagaana tusobola kuboogerako nga bajjeno aba bulijjo. Si bajjeno ba bulijjo, bajjeno banjawulo nandibadde nga bajjeno bangi. Ffe mu magye tugamba nti commanders come and commanders go. Bajjeno bajja, abaduumizi bajja ne bagenda, ate era ensi eba erinda oba oliawo abalijja. Kakati bajjeno bo bangi abazze ne baweereza eggwanga lino mu ngeri ez'enjawulo naye bano nabo tugenda kubanyumyako olugero lwabwe n'abalala bangi betugenda okutunuulira tusobole okukola emboozi empanvu mu lunaku olwaleero. Kati mukkirize programu eno ngiweereze mukama wange basajja balaba Michael basajja balaba yeya ngambye nti olina okukola ku bajjeno bano okusinga ennyo Lieutenant General Pecos Kutesa ate ne Major General Paul Lokech. Ababiri bano nti mbakoleko ebyafaayo ebyenkizo nga ntunuulira ensonda ezo abantu ze batanaba kunyumyako. Kakati mu intelligence oba mu kuŋŋanya information njagala okutegeeza nti abaleeta information baba n'ebigendererwa kye bayita interest. Kakati gwe kiri gy'oli okukola kye bayita information cross check oba okuŋŋanya n'okuketta information gye bakuwadde osobole okuggyamu ekyo ekisobola okuwoomera abalabi. Awo engenda okuyita nkutegeeze nti sigenda kunyumya bulamu bwabwe nti ono yasomera gundi yakulira gindi n'egindi wabula ngenda kutunuulira ebyo ebyenkizo mu bukugu bwabwe mu magye n'entalo ze balwanye ez'enjawulo otegeere Uganda emyaka gyetambudde bukyanga NRM ekwate enkasi y'obukulembeze n'okutuuka eno ojja kutegeera bulungi nti olugendo luno lubadde lunene lubaddemu okufiirizibwa n'obuzira bw'enjawulo. Kati musoke mukkirize mbategeeze nti akayimba kenkubye bakayita Katondo nsembeze nsaba muwayo kanteeke mugongo nsobole okutambula obulungi mu jjinja eryo kantere ddala mugongo kagenda okutambuza programu eno yonna paka wenaakomekerera. Katondo nsembeze akayimba kano bakajja muhiimu oba oluyimba lw'ebitabo luyitibwa Nearer to Thee. Nearer to Thee ke kayimba akawandiikibwa nga yes thank you so much. Kakati akayimba ako kawandiikibwa nga ekisinga okubeera ekikulu kulowooza ku kadde kali ako okusengerera Katonda kawanga nsi kawanga bulamu katuwa bulamu nnyini alimawuti era Katonda ye nannyini alimawuti kkiriza obagaana gwe tuyita Walumbe mu Luganda. Walumbe yalina obuyinza ku kuggyawo emyoyo Katonda gy'abakkiriza gimwegatteko. Sitaani talina maanyi tebakulimbanga era ebiseera ebisinga atera okugenda mu nkiiko z'abatakeeya ab'amasaza neyesekerera n'agamba nti omanyi nti gundi yabadde ajja nga nkemekkiriza nti nzigyawo obulamu bwa gundi kale n'okitunuulira ne weewuunya. Nze sitaani bw'oba ontunuulira bw'oti ng'ondaba Qur'an emuyita Ebiriisa. Nze Ebiriisa bw'ontunuulira bw'oti nina amaanyi Katonda yampadde amaanyi agajjawo emyoyo egyo ejjabo bayagala bamwegatte kusigalina agali mawuti yagalina oba Walumbe. Era njagala okutegeeza nti ezimu ku nsonga ezayawula sitaani oba Ebiriisa ne Faraawo kye kino. Faraawo yali katikkiro wa sitaani ku nsi wabula Faraawo yajja n'amatiza sitaani nti basobodde okugwa mu buufu bw'ekyo ekibadde kyewaza Katonda. Ebiriisa kwe kuwuliriza ennyawulire Firawuna kyayogera. Firawuna agenda okutegeeza olukiiko lw'abataka lwalitudde n'ayogera nga bwenjogera nti beene tukizudde ekibadde kyewagisa Katonda nti ki nti tuyiza amaanyi agatonda omuntu n'agajjawo okufa. Okuva olwo Ebiriisa n'agitegeera nti Firawuna buno atandise buyeekera era bwe kataligirya ayinza okumukwakulako ettiibwa Katonda lye yamuwa omutonzi lye yamuwangamu ery'okukemya emyoyo gya Katonda egiri ku nsi. Sitaani mwana wa Katonda naye kkiriza obagaana yalaluka. Ebigambo bino byenjogera bya mwoyo kye bayita spiritual intelligence. Bw'onaagituukako ojja kusobola okutegeera byennyumya. Mu spiritual intelligence Sitaani mwana wa Katonda omulalu era abaasoma ennyo ku byawandiikibwa ku Yobu ojja kukiraba nti lumu Katonda aba atuuziza olukiiko lw'ab'amasaza yakitegeera nti waliwo bamalayika be abamu abatasobola kulaba
ebiriisa gwe tuyita sitaani ebiriisa kigambo kya mu Qur'an oba kya Luwarabu abaatudde awo ne bamalayika be ebiriisa nga wuno ayita Katonda kwe kubuuza ebiriisa nti owange ulagawa sitaani kwe kutegeeza Katonda nti mbadde mpitayita neneekanga ndi eno kwe kumubuuza Katonda ng'abuuza ebiriisa nti musajja wange Yubu omulesa ali atya ebiriisa kwa kutegeeza Katonda nti gyali mulungi ayinza kuba na kabiiki wamuwa buli maali gye walina okuwa abantu obukadde n'obukadde obw'ensi n'ogiwayo omu naye singa omunkwasako mu mukono gwange nja kulaga nti tali ku lulwo abajjukira obulungi olugero olwo Katonda yakkiriza ebiriisa akwate ku bulamu bwa Yubu naye n'amulagira nti tabujjaawo era n'ebyaddira ku lugero mubimanyi bulungi so kitegeeza nti sitaani mwana wa Katonda nandibadde nga mulalu kati byonna ebyo intelligence yonna eyo gye nkuŋŋaanyiza okusobola okuleeta programu eno mukama wange basajja balaba Michael programu eno njagala ekuwoomere bangi abaliko kansooke mbatunuulyeko waliwo ab'e Kasangati Daniel Kasangati oŋŋambye nti koli programu ogirinze nnyo yes Sefujane bangi mwebale nnyo okutulaba abatalabaani mpuliddeko nti mu Uganda akadde konna bataka bwe babanga tebayingidde dda kakati njagala okutegeeza nti ebyafaayo bya Uganda ekibikuumidde mu jjinja erya waggulu z'ensonga zino ebbiri omukulembeze General Kaguta Museveni zaatambuliddeko emyaka gyonna ensonga esooka obugumiikiriza emboozi zino zonna zenyumya zigenda tugatta ku bajjeno benjogera kubanga emboozi gyendeese egenda tambula process by process mutendera ku mutendera otegeere bulungi obuweereza bw'abajjeno bano abaatufuddeko omukulembeze wa Uganda General Kaguta Museveni ezimu ku nsonga ezimukumidde mu buyinza emyaka emingi kye bayita obugumiikiriza omuzungu akiyita tolerance okugumiikiriza buli muntu n'embeera ze abalalu n'abagumiikiriza ng'abalalu ababi n'abagumiikiriza mu bubi bwabwe ate n'abalungi n'akolagana nabo ku mitendera egy'enjawulo kimuyambye nnyo okukulembera eggwanga lino kubanga lwaki omukulembeze yenna bw'ayagala okweggyako basajja be nandibadde nga balalu batuuka ekiseera ne bakola obuyeekera gyali era tawangala mu ntebe ya bukulembeze so kitegeere osobola okubuuza ebibuuzo ebingi lwaki gundi omukulembeze tamukwatako ne gundi waki tamukwatako ensonga lwaki tamukwatako eri nti tomanyi kufiirizibwa na kwewaayo kwe yakola wakati mu ndagaano z'otaamanya mu buweereza bwabwe kyekyama kati ensonga ezo omukulembeze nga ye alina kuzikwata kisajja kikulu na mu mbeera etambulira mu intelligence obugumiikiriza kikulu nnyo ekyokubiri y'ensonga gye bayita ebyafaayo bya Uganda biwanvu okutandikira mu 1894 omuzungu we yatutwala n'atufuula British Protectorate wakati mu ndagaano ezasibwako omukono kabaka wa Buganda Mwanga Basamulekere Daudi owokubiri endagaano ezo ze zaafuula eggwanga Uganda ettwale era ekkuume lya Bungereza okuvaawo n'okutuuka olwaleero ebyafaayo by'ensi eno Uganda si bitono teri muntu n'omu asobola kulima nti asobola kubyogera mu ssaawa emu nga nange bwe sigenda kikola wabula tunojjulamu ebimu ku byo n'otegeera Uganda gyevudde n'okutuuka wano weeri kakati mu ebyo ebyafaayo kibi nnyo era kinyiiza nnyo abakulu abo abayiwa omusaayi n'okuzira obulamu ne bagenda ku ttale emyaka gye baamala mu nsiko egisukka mu 5 omuntu bw'avaayo okusinga ennyo nga muvubuka n'agamba temutunyumiza bya ku nsiko ekigambo ekyo kibamalamu amaanyi era kibalagira ddala nti balina okusigalira ddala mu buyinza olw'ensonga nti akyawa bye tuyiseemu abatamanyi maanyi nakwewaayo nakufiirizibwa abasajja babasula ku ttale ne bafa Baluta Maguzi ba Fred Gisa Lwejema ba Dragon Nyanzi ba Geno Suicide ba Jet Mwebaze ba Geno Kazini abo bonna tekosi kuteesa ebbanga lye baamala nga baagala eggwanga lino libeere eggwanga ery'amaanyi ba the late Lumumba bangi nnyo njagenda mbanojjolayo mpola mpola abo bakimanya nti emyaka mingi twagiyitamu kuva mu 1962 Uganda teyatuulako mu mirembe nga gye tulina kye baakola kwe kuyingira ettale mu myaka egy'ekinaana ne balwanira wamu okusobola okununula eggwanga lino Uganda nga n'okusooka balwanira wamu mu kiyitibwa UNLF eyafubutuka munda mu ggwanga erya Tanzania okuggyako Field Marshal Idi Amin Dada kati ebyafaayo omukulembeze ebiseera ebisinga buli wajja okwogerako eri eggwanga abitujjukiza era bangi tebaagala kubiwuliriza
nga bagamba nti buli wotujjukiza ebyo byafaayo obanga ayagala otuzaayo eyo kituufu tulina okuddayo mu myaka egy'emabega tutegeere nti eggwanga ery'Amerika bye tulyogerako nti ly'amaanyi ebisinga si bya leero. Abakulembeze be tufeekingako obujulizi nga ba Abraham Lincoln baakulembera eggwanga eryo mu mwaka gw'olukumu okutuuka mu 65 tewali yaliwo kubaliwo olwaleero. Kakati ogamba otya nti ebyafaayo byabali tulina okubyogerako ng'ebyaffe tubireka. Kankwongera ekirala, George Washington yakulembera eggwanga eryo mu mwaka gw'olukumu1789 oyo naye eggwanga yalikwata mu kiseera ekizibu. Tumwogerako nga founding father n'abalala bangi 12 naye bonna abo tebaliiwo olwaleero, baliwo mu myaka 200 ebiyise. Lwaki tuboogerako? Baasima omusingi ogulina okubeera omubumbirano ebere foundation ey'abaliddawo tetubanafuya. Kati n'olwaleero mu Uganda bajjenoza abo abasigala ku ttale abamu ne bafa abalala ne bafiirizibwa ebyabwe tebalina kwerabirwa. Tulina okwogera ku byafaayo bwe biwandiikibweko biyingire mu kitibwa national cause of history. Eggwanga libisome tuve nnyo ku by'abazungu tusome ku byaffe kubanga biwooma birungi byakuwuliriza. Ebyafaayo bibadde bibiri. Ensonga esoose kugambya bugumiikiriza obukumidde omukulembeze mu buyinza. Ekyokubiri bye byafaayo bimukumidde nnyo mu buyinza kubanga buli waabijjukira ategeera ensobi zaabo be yaddira mu bigere. Ekisembayo emu ku mbala y'omukulembeze w'eggwanga omuzungu akiyita Jean kwe kwaniriza. Okwaniriza kuno kwalema General Idi Amin. Field Marshal Idi Amin bw'akwata enkasi y'obukulembeze mu mwaka gw'olukumu yasooka kugobaganya bayindi aba Alsia nga wadde n'ensonga nti bano balina okudda okwaboobo. Emu ku nsonga ze yawa nti Abangereza balina okuzzayo bano kubanga baali bannansi zaabwe. Era abajjukira obulungi abaana bano baakwatibwa ne batikkibwa ku nnyonyi ne bazzibwayo mu mawanga nga Bungereza, abalala ne bagenda mu Amerika, abalala ensi ne zibagabana. Kino kyanyiiza nnyo Omungereza era n'ateekateeka okukola retaliation oba okwesasuza. Yakikola oluvannyuma mu mwaka gw'olukumu1979 kubanga kino kyanafuya nnyo ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Omugenyi akola ki? Omugenyi bw'ajja bw'atasensera byalo n'ayingira ebibuga akuyamba okuzimba obutale. Ekyokubiri akuyamba okuzimba ebyenfuna. Ngenda kuwa ekyokulabirako kimu. Mu ggwanga erya Congo eriri ku muliraano, omukulembeze w'eggwanga yakola speech n'ategeeza nti bagenda kutandika okuzimbayo enguudo. Abasinga tebakitegeera kikitegeeza. Enguudo munda mu ggwanga erya Congo mu kitundu eky'obuvanjuba obwa Congo ezimu zizimbiddwa kilomita ziri mu 40 n'omusobyo. Naye buli luvannyuma lwa kilomita 20 awazimbiddwa enguudo olwaleero waliwo akatale. Abagagga basenze munda mu ggwanga erya Congo ne bannansi ba Congo bavuddeyo gye baali beekukumye bazze mu bibuga ebizimbiddwamu enguudo batandise okukola business. Kikyentegeeza bannansi ba Congo bangi basinga bannansi b'eggwanga Uganda naye kibadde kibalemye emyaka gyonna kwe kumanya nti balina okubaako kye bakola nga kirina kuvaako gy'emirembe. Era emirembe we gizze ne gitandika okutebenkera mu kitundu ekyo nga UPDF n'amagye amalala agegattira awamu gafubye okulaba ng'ekyo kikolebwa. Eggwanga eryo litandise okusengerera okulaba kamwenyumwenyu ak'enkulaakulana. Kitegeeza ki? Emirembe bwe bulamu, emirembe byebyenfuna, emirembe ke katale, emirembe be bagenyi. Abagenyi tebayinza kujja mu ggwanga nga temuli mirembe. So kitegeere Abatalibaani, Abakongo bonna, Abapakistaani, Abayindi abayingidde mu Uganda banoonye gye bali mu bibuga wano Kampala, be batunga ebitengi bye twambala, be balina amaduuka mwe tujja bye twambala, era be bayambye okuzimba national economy eno ebadde ezitoyo okumala emyaka emingi nga tulemerera okuva mu myaka egy'ensanvu. Naye kaakano GDP per capita income national egenda yeeyongerako buli nkya naggulo olw'ensonga nti tulinawo abo abakkiriza okukola naffe akatale akaawamu. Kankuwa ekyokulabirako, ensimbi y'eggwanga erya Congo ntono nnyo olw'ensonga nti ssente yaabwe yanaabuka. Milioni 350 kyosobola okuzigulamu munda mu ggwanga erya Congo. Milioni 350 eza Congo zigula omulengo gumu ogwa muwogo n'akakoko kamu akawanga, enkoko empanga emu n'omulengo gumu ogwa muwogo. Enkoko empanga munda mu ggwanga erya Congo egula milioni ezitaka wansi wa 8 ez'ensimbi za Congo. So nga ate akalengo ka muwogo oba oli awo n'obumonde kagula obukadde 35 obwa Congo. Bisimbi binene tebirina mugaso. Kakati balina okuzimba ekonome yaabwe nga tubayambako. Omulirano weetaaga okuguzimba. Lwaki? Nti omulirano bw'otaguzimba
mulabewo na creatinga kye bayita safe haven oba ekifo mwasobola okwekwekera nga breedingira n'okutrainingira abayeekera ng'asobola okwejjanjabirayo basobola omufandingirayo asobola okujonyesa emyaka emingi mujjukire ekyali ku ADF mujjukire ekyaliwo ku koni mujjukire ekyaliwo ku force obote back baddukiraga ku miriraano force obote back Kenya yali safe haven koni Sudan yali safe haven nga Bashiru yakikola ate nga Congo ADF yali safe haven mu kitundu ekyo awo nvuddewo Major General Paul Kech ne Lieutenant General Pecos Kuteesa basajja balwanyi nnyo babadde balwanyi babadde ba field operators abalungi era bebakoledde eggwanga lino byengenda okunojjulako n'obukugu bwabwe mukulage wakati mu ntalo ez'enjawulo. Uganda eno enunulwa mwaka gw'1986 General Museveni n'eggye lya NRA liwamba obukulembeze mu mwaka gw'1986 webale nnyo muwaya. Lokech oyo teyaliiwo mu bamu ku bannansiko abawamba obukulembeze teyaliiyo mu nsiko naye Pecos Kuteesa omugenzi yali omu ku bano kumanya gengenda okuwa General Salim Sale Dragon Nyanzi Suicide Bamukulu Kazini General Moses Ali General Gregory Mugisha Muntu n'abala bangi be bannansiko abalwana eggwanga lino ne lifuna obwetwazo bw'omulundi ogwokubiri nga tuva mbasibira mu bbwa mu mwaka gw'1986 ye NRA. NRA ejja ng'ejje twasooka okufuna wano mu Uganda okuva ku bafuzi b'amatwale lyayitibwanga Uganda Army. Uganda Army lyali ejje ly'abazungu lyakulemberwa okusooka before independence Colonel Rogers. Abazungu tebatya kugaba madaraka mu mbeera ya kyeyononero tebalina ba generals bangi. General officer mu bazungu abeera ddala general officer abanne kye bayita field operations ezikwatikako n'ezirabikako nga bajja kukubuuza nti jeno gundi alwanye entalo kinga osobola okuzimenya si kukutuuma jeno nga tolina ntalo z'olwanye. Bali abazungu eddala lya Kano liggwa mu kye bayita senior officers. In fact lisemberayo ddala lyeri ku ntikko ery'aba senior officers. Abo ba senior officers baweebwa ekitiibwa mu mawanga kyova olaba nti ne Gaddafi yatuuka okufa nga just a Kano ekitegeeza nti ejje ery'eggwanga lye lyali ku kitiibwa ekyeddala erya waggulu. Bajjena abo be bayamba okuwamba obukulembeze obw'eggwanga lino mu mwaka gw'1986. Entalo zaaliwo okumala emyaka mingi. UNLF eyajjawo General Idi Amin Dada ne tugenda mu kye bayita ensiko. Ensiko yatandika mu myaka gy'ekinaana nga kalu kamaze okubbibwa mu mwaka gw'1908 abajjukira obulungi the late Paul Muwanga alangirira nti
mu kibuga eyakolanga urban counter operations eyateranga okukola field operations nga za mu bibuga eyo bagiyitanga the bombers eno okusinga ennyo yali nga Namugongo yakulemberwanga owekitiibwa Matayo Kyaligonza wali olwaleero. Matayo Kyaligonza yali aduumira abo be bayita ba bombers bomulimu ogwabwe gwali gwakulwaniranga mu bibuga kati walingangayo ne units endala nyingi zikabaleega n'endala nyingi ezalinga okubanga mu biseera eby'ensiko bwe mwalwananga nga muli wamu ng'ekikoosi bajjenoz abamu baba commanders abamu baddukanga ku high command ne bakureatingawo units endala entonotono kanku ebyokulabirako. Dragon Nyanzi nasomako ku byawandiikibwa bye bimu n'agamba nti y'omu kwabo oyo Roland Kakooza Mutale I think yes y'omu kwabo banansi kwab'enkizo ennyo oyo Roland Kakooza Mutale is it bwembasi Matayo Kyaligonza abadde walako Matayo Kyaligonza oyo. Thank you so much Muwaya. Hakati banansi kaabo bakunyumiza Dragon Nyanzi akunyumiza nti mu biseera eby'emyaka egy'ekinaana ekiseera kyatuukanga balwaniranga wamu era command zino zajjanga zifattuwa katugeze ng'efattuwa eva Mbaale obanga endala efattuwa eva Mubende ekuba eva ntegeeza kukuba ng'ekuba eva Mityana ng'endala efattuwa eva Kaseese endala Fort Portal kati command zezo ba units ezo abaziringamu abasinga baali balungi kati nga balwanyi balungi kati ekiseera kyatuukanga ne beeyawula olinga aba agenze kurekinga katugeze ngena ku ekyokulabirako kati general suicide agenze kurekinga agenda okutuuka eyo gyagenze okurekingira n'afuna ebimusanyusa n'afunayo bakadogaawo bakuŋŋaanya emundu ne bakuŋŋaanyawo nga nnya ne babaako be bafattuwa abalinga mu magye agaga Obote bwamala okufattuwa ne bafuna amakompola ne bafuna ebyokulwanyisa ne bakureatinga brigade unit eyaabwe kati yengeri gye bakureatingangamu commands ezenjawulo detaches ezenjawulo in fact ziyitibwa detaches kati mukulu Museveni ba commanders bangi ku high command bamuddukangako mu ttale ne bakureatinga detaches nga tamanyina gye bali yategeranga luvannyuma nnyo nga bamutegeeza nti jeti mwebaze nti yagenda egindi tiye alinayo detach ate Dragon Nyanzi yagenda egindi alinayo detach ekitegeeza nti mu miles 40 mu maaso gye tulaga tulinayo detaches 20 bino byayongeranga amaanyi mu lutalo abalwanyi ne baddamu embavu nga kitegeeza gye balaga mu maaso baamala dde okwerayo bo bajjanga bafattuwa nakwongera ku clearing grounds okujja mu remnants oba empulunguse ezaabo abaabanga basigaliddemu nga balabe ate nga baali ba gavumenti ezaawo Obote bebamu babaziri olala bebamu bajja notitokero lutwa kakati bo bajjanga mpola abamu kwaba balinga abalungi mu kukola detaches n'okukomandinga entale ez'omu nsiko kwe kuli General Pecos Kuteesa Omugenzi. Sigenda kukulesa kukutegeeza nti abasukkuluma mu nsiko aboogerwako amannya geego yogera ku General Salim Sale yogera ku General Gisa Rwejema Major General Gisa Rwejema Omugenzi abo jeti mwebaze balinga balungi mu kulwana bali bakube mundu nnyonjo ate nga bamalirivu ate nga balumbaganyi balungi. Akati Lokech nga tuvudde mu byensiko kubakadde sikanji yava mu ssomero mu myaka egy'ekyenda wakati wa 9 yava mu ssomero kubanga y'amagye yagasoma omukulembeze namu recruitinga ayingira ejje lya UPDF bwayingira ejje lya UPDF yeyongera okusoma naye ng'asoma intelligence combat intelligence gyasinga okuspecializingamu okutegeera engeri y'okurekinga oba okuketta omulabe. Wuliriza bulungi waliwo enjawulo nnene wakati w'okuketta okubega n'okukuŋŋaanya obujulizi byawukana nnyo. Waliwo enjawulo wakati wa espionage obwambega ne investigation okunoonyereza byawukana nnyo. Ba investigator bakola bwe bati akweyanjulira n'akugamba nti nze kalondoozi nzizo okunoonyerezako ku nsonga bweti ne bweti osobola okumbulira wali luddawo ennaku z'omwezi bwe ziti be ba CID kale ekyangu ennyo abo babayita ba investigator kakati ba intelligence officers bo babeera bakesi babeera bambega agwa mu kitundu n'amalamu emyaka n'emyaka nga teri amumanyi n'abeera ku nsiko oba ku ttale nga mwana mulunzi naye nga mbega wa gavumenti
abajjukira ennyo akabonda ka special branch gavumenti ya NRA ekwata obukulembeze kaliwe kali kava wano gy'oli abalamu akabonda ko kalinga mbambega nga mbega abeera ku kyalo emyaka 10 nga teri amumanyi nga mulonzi wanti naye nga mbega wa gavumenti in fact kagibwa akabonda ako abo bayambanga nnyo kuŋŋanya intelligence okuyamba gavumenti ne defense forces okusobola okutegeera abalabe kakati Lokech oyo golengera amaanyi ge galinga mu combat intelligence ngero mu field operations ye atambulira ku kibaita combat intelligence nga tasitula je kugenda kukola bulumbaganyi nga talina intelligence nungi lwaki combat intelligence yetaagisa tuli mu kutunulya bukugu bwa General Lokech ne General Pecos Kuteesa otegeera amaanyi gaabwe na lwaki bankizo nnyo tubogerako olwaleero combat intelligence yesinga obuzibu mu kibaita field operations. Field operations bye bikola ebyo mu ddwaniro. Kakati combat intelligence okubega omulabe kye kisinga okubeera ekizibu mu lutalo okugatharinga information ku mulabe wo kubanga ejje terimala gasituka kulumba jukira ejje terirumba nga abantu ba bulijjo nti osanga kalondooza agenze mu wino mukulu basajja balaba agenze mu shawuli yako nedda batambulira mu musululu they just match. Kakati ejje ly'eggwanga tesobola kumachinga kugenda kugwa mu balabe nga lifunye intelligence information infu kitegeeza abaana b'abanno boogenda bassa kankuzeeyo kemabega biwandiikibwa nti mu lutalo lw'emyaka gy'ekinaana waliwo bajjeno abawandiikibwako nti tebafiisanga baana nga tebalina kifiirizi nga bakwata abaana 10 n'agenda nabo ku ttale akomawo nabo omu ku bo ye Jeno Salimu Sale oyo kino kyamuyamba nnyo n'okugenda mu lutalo lw'omumambuka olwa Kkoni okuluduumira General Pecos Kuteesa naye y'omu kwabo Fred Gisa Rwejema yali mulwanyi bulungi nnyo naye ekizibu in fact ogolengera Jim Hwezi abo bonna baali balungi naye ekizibu kya Fred Gisa Rwejema okusinziira ku balwana naye bagambanga nti oluusi bambi kye bayita combat intelligence kyalinga kibulamu naye nga mulwanyi muvumu ng'emundu akuba nnyonjo njagala obitegeere bulungi waliwo abalwanyi abamu nga bavumu balwana bulungi ate waliwo abalwanyi abamu nga bo batambulira ku intelligence nga bwalumba abalumbye kale kankuze mu bikonde otegere mangu nnyo Michael Tyson yali mulwanyi wa bikonde naye Mayweather mukubi wa bikonde byawukana omukubi w'ebikonde aba akuba business omulwanyi aba alwanyisa maanyi kakati Tyson is the greatest fighter of all times ye mulwanyi akyasinze naye ate mu boxing mu bikonde Muhammad Ali kwa Muhammad Ali muzanyi yali mulungi ow'ebikonde footwork amagezi byonna yali mulungi kati ate Michael Tyson nga yalumba bulumbi tatekayo gaadi bwakukwasa ng'ogenda bw'omukwasa ng'agenda kakati ne mu kibaita field operations ebyo gyebiri combat intelligence bwatyo General Lokech kye kyali kimusukkulumya ku banne bangi abalina obukugu mu kibaita combat intelligence ngenda kuba kumenyera obategeere bulungi waliwo General omu simanyi obanga akyaliwo ate kubanga ali bweru bamuyita General Kit. General Kit oyo y'omu ku bakugu ennyo ejjira PDF bwe lyagenda mu mambuka okulwanyisa aba LRA yalinga ng'asiisira ng'abeererayo ddala era y'omu ku abo abaakolagananga ne IO ono IO kibaita intelligence officer IO ayitibwa Lokech. Kakati bano bonna bakugu mu nsonga za intelligence bakugu mu nsonga z'ebyokunoonyereza naye Lokech ekibadde kimufuula ow'enjawulo nga mu combat intelligence mukugu nnyo era ng'amagye yagasoma abamu ku baasoma amagye ne bayingira nga basomye busomi magye kwe kuli General Peter Erweru. General Peter Erweru osobola kumufaanaganya obulungi ne Paul Lokech kubanga bonna amagye baasoma masome mu nsiko tebaaliyo nnyo abalala balungi mu nsonga z'okulwana nga weebali olwaleero nga bo baalwanako mu nsiko era nga baali mu UO Uganda officer kitegeeza nti baali mu ggye liri eryobote nga balungi naye nga mu lutalo tebaalabika nnyo so ng'oluvannyuma mu myaka egy'ekinaana nga Museveni awambye baalwana nnyo be bano omu ku bo ye Nakibus James Rakara is a general officer Lieutenant General Nakibus James Rakara
waali mulungi abamujjukira ennyo mujjukira olutalo olw'omambuka olwa Kkoni oyo ye yakwata emmamba bamugimanyi bulungi emmamba ye yasookera ddala okuba Jeno wa Kkoni eyali fanfe nga muzibu bamuyitanga Jeno beba yali omu ku bajjeno ba Kkoni abali batayisikamu maaso ng'ono yo omulimu gw'amaanyi abduction mu Luswayiri bakiyita kubeba kusitula baali bamukazako erinnya erya Jeno beba yali mulungi bamusinkana pekyawo olutalo lwa LRA nga luyitiridde nnyo mu mambuka eyo gulu bagisalamu ebitundu bibiri ng'ekitundu ekimu kitwalibwa LRA ekitundu ekirala nga kitwalibwa UPDF kakati emmamba egenda ereetebwa Nakibus Rakara agituddemu agisaza peke jukira mu field operations oba mu fighting ground wabeerawo side emu nga yabalabe nga side endala yammwe kati nga bw'osukka side yammwe n'oyingira mu ground z'abalabe kye bayita killing ground oba oyingidde mu kye bayita killing range kankiddemu nti mu kulwana olutalo bateekawo grounds kyokulabirako kalondooza atudde wano njagala in fact muwa andage bulungi mbalage abantu mu lutalo kalondooza nsobola okusaawa n'encreatinga box nga gye nnwaniramu kati nga box eno gye nnwaniramu nze wano we nnwanira kati ng'oludda luli yeewali abalabe kakati nga ground yange eno ngitemyetemyemu ne ngiteekamu communication channels ez'enjawulo wakati wentudde nga wewali command oludda olumu nga wewali eddwaliro oludda olulala mwe muli supplies oludda olulala mwe muli emmere oludda olulala mwe muli enforcement kakati ebiseera ebisinga omulabe bw'abalumba muba mumanyi nti be bakubye mubaleeta mu ddwaliro mubasitwa ne batwala mu ddwaliro bye muwambye mubibeba ne mubitwala okubitereka abduction n'abawambe ne mubatwala kati eyo ground mugisaawa ne mugiteekawo bwe mumala okuteekawo ground eyo musaawa ekibangirize kisuka mu yards nga zino ze tactics mu 7 ze yalwaniramu ennyo mu myaka egy'ekinaana R80s ne late 80s ng'alwanyisa abamu ku baali bafuusa ab'amaanyi nga West Nile Bank abo baali bazibu West Nile Bank Front baali bazibu baali bamuze abo baali bayeekera bazibu nnyo ba Alice Lakwena abaali ene kitigumu abakyoli abo baali bazibu nnyo Alice Lakwena yalina olusozi lwe yabeerangako ewuguru ekitigumu nga wasisira emundu yakaaba awo yaseka bino tubinyumyako tujja binyumyako akadde bwe kali tuyamba kakati mu fighting ground eyo musaawa basaawa nga ekibangirizi kati ng'ekibangirizi ekyo omulabe bwajja n'akiyingira mu territorezo omulinda paka watuuka mu kiyitibwa killing range tomalaga kuba masasi era mu lulwana olwo olutambulira mu tactical enforcement eyo mu combat enforcement eyo omulaba omukuba omulabako amala tuuka mu killing range n'olyoka omukuba kakati Lakara Nakibus Lieutenant General yaleete emmamba ndijoogerako ne gye yava beba basajja be yali ali eri ng'alina kagere kaali nga katukula nnyo nga musajja muyonjo nnyo ali ku malwa yeenywera eggulu epece basajja be ne bakuba emmamba omukono ne batandika okugamba ba UPDF aba eyagirimu agiveemu teyagivaamu ne bayita Jeno waabwe omanyi bajjeno ba Kkoni baabeeranga ddala mu battlefield nga ne bajjeno baawo ne baabeeranga mu battlefield theya war hardened roads basamira obuyeekera bayeekera ddala theya war hardened soldiers baguma bakubi ba mundu nja kunnyonnyola entalo zino kubanga zino lokekize yalimu era ne operations zino zonna ezisinga intelligence reports ezimu yalingamu kwaba bazireetanga kakati beba ajja atuuka ku mmamba nga tagirabangako agamba agirimu atunamu bw'ati amulaba jjukira mu ntalo beemanya amugamba nti this one is Lakara get out Lakara tavaamu akoleza kataaba akateeka ku mumwa bw'akoleza kataaba n'akasa ku mumwa beba kyava asaba ekikompola nti bamuweereze ekikompola afatuwe bwe yakuba emmamba ekikompola teri n'omu yavaawo emmamba ya bulabe totegananga kujja
ngezze ndijogerako mu maaso awo koni yatya nnyo beba bwafa nejje n'omulala eyafa n'amuluma nnyo koni bamuyita oyera yali mujjanjabi nga yize dokita naye nga asobola okumala n'abalwadde emyezi enanga abajjanjaba nga bwalwana yali muzibu nnyo abo nabo nja kuboogerako katambula empolampola tuli mu kwogerako field operations ezimu kweze zalingamu okuŋŋaanya obujulizi obwa combat intelligence nga General Kechi yaliyo era yalingamu mu kuŋŋaanya bino byonna okuyambako olutalo n'okuggwa obulungi kakati lakara y'omu kwabo abaana ejjirayo PDF beribadde nabo nga babulabe nnyo tukomawo kakati mu myaka egyo egy'ekinaana nga mukulu Museveni yakawamba Uganda yafuna ekizibu nti abayeekera batandikirawo kuyeekera Uganda ene Kampala mu Central Bunyoro gatako n'embalala walinga ng'ofugayo mukulu Museveni naye nga mu mambuka ne Eastern ne West Nile abayeekera bali eri bakubanga misu bangi ngenda kumenyera ku bondo bw'abayeekera obwalinga obw'amaanyi obwalinga mu bitundu ebyo ebya Uganda. In fact moya nsaba atekeyo ebifaananyi ebimu ebya operations zino newe n'abayesomali abantu bategere bulungi kitegeeza ku olutalo si kulya mmere olutalo si kukumba si kwekalakaza olutalo kulwana olutalo kufa kakati bwe twogera ku bajjeno Pecos kuteesa nti balwana bijjemu omuzanyo otegeere nti bano abasajja bamatayo kyaligonza ba Major General Kasirye Gwanga omugenzi Dragon Nyanzi Suicide bali basajja balwanyi kakati nkyali ku nsonga eraga obukugu bw'amagye tegamala galumba okujja nga gamaze okufuna kye bayita combat intelligence amagye galwana gatya amagye galwanira mu formats bbiri oba fighting tactics ziri bbiri ezikozesebwa mu kulwana tactic esooka bagiyita offensive etegeeza nti lumba omulabe omube paka w'omufattuwa aveewo mbe offensive eyo ngenda kubulya bagikozesa ennyo olwonzireyo ku Pecos kuteesa bwemwogerako bwenzijja ku Lokech ejje eryali mu Pecos kuteesa lirumbako lumwe kasajjagirwayo Masaka ekasajjagirwa waliyo jeno bamuyitanga Jeno Julius Oketa the Red yalinga alwanira mu jjiri oboti mbanjogera ku Bazilo la Okero kubanga Okero ne Rutwa bonna bali basajja be Julius Oketa n'omusajja mulama mwita Lieutenant Colonel Okeche yali Fort Portal bali bazibu nga bakube mundu nyonjo kakati bagenda ekasajjagirwa okulumba okusalako ekitundu ekyo ne mutukula yonna bagiwambe Oketa yakeesa aba NRM mundu yali alwana kakati Genosale ne banne bwe baali kwe kulowooza engeri y'okukuba omusajja ono kubanga baali bamulumbisizza ne tactic ya offensive egamalumba omulabe mufafagane abafa bafe abasigalawo basigalewo offensive yagaana Julius Oketa muzibu akube mundu kati kye baakola kwe kukyusaamu ne bakoze otafiire kwe kukyusaamu ne bayita tactic na gye bayita siege the enemy etegeeza nti omulabe musaleko abulwe supply lines kiki kyentegeeza nti alwane kale amasasi gamuggweko abere nga takyafuna buyambi jukira gwo omulumbye gwoba ofuna obuyambi kati yo omuzingiriza wakati ene enkola y'abakoleya ene enkola y'abakommunist ene enkola y'abachina siege the enemy offensive tactic kulumba mulabe musaleko abasajja Oketa Julius late balwana ebyokulwanyisa ne bibaggwako amasasi ne gabaggwako ne batuuka ekiseera ne basaba obuyambi enyonyi ne zijja okubakasukiranga ebyokulya naye nga amakompola mu bbanga mazibu ng'enyonyi zirina kasukira wala ebyokulya bwe byakasukibwanga byagwanga mu defense eya mukulu Museveni. Nvudde ku tactic esooka ngeze ku tactic eyokubiri bagiyita defensive tactic. Defensive etegeeza weerwaneko eyo yenkola gye bakozesa okuba koni defensive abaana babeera malirivu lwaki enkola ya bulabe nnyo enkola eno mu kye bayita combat intelligence ennyonnyola nti omuntu aba yeerwanako aba ataasabulamu oyo afa naawe n'afa n'addako kyokka gwe jjukira oba olwana kuddaka jjukira mu lutalo lwaki omuyeekera abeera muzibu ye aba alumbye kufa na kuwona kati ate gwe jjukira olwana kuddaka tosobola kumukuba kumumalawo akukuba n'akufiirako gwe oyagala kumutta yagamba bwenfa n'ono kiba kimala nze soomu wenfa n'owokubiri kiba kirungi wenfa n'owokusatu afundikira mwenna bamazeewo enkola eyo eya defensive tactic abagireeta ennyo bakoleya n'abachina
era mu katabo akayitibwa The Art of War akawandiikibwa Abachina China oyo nja kuleeta ebyafaayo bye mukunnyole bulungi akulaga nti defensive tactic yabayamba nnyo ku bazungu nga babalumbye. Defensive tactic weerwaneko omulaba jje musiginge mukubagane era ebiseera ebisinga enkola eno eyambye nnyo UPDF okuba abalabe kubanga abaana bayingira ettale nga tewaliwo kyakuddaka defense kwerwanako kuba mulabe kufa naye tomala galumba don't offense but defend kubanga muli wammwe. Kakati bwe bakwata enkasi y'obukulembeze nga maliriza kubanga kadde katulese waliwo obubondo bw'abayeekera bungi obwatandika ne bujja mu myaka egy'olukumi-1986 ne bufuuka bwa bulabe nnyo era nga buno bwatawanya nnyo divisions ez'amagye aga Uganda. Division kye ki mu magye? Uganda emanyiddwako nnyo okusinga divisions nnya. Division 1 yeetwala Central Buganda ne Bunyoro ebitundu bino ebya wano. Division 2 yeye Mbarara. Division 3 yeye Mbale, 3rd division. Division 4 yeye Mambuka North. Division kitegeeza erimu ze brigade nnya. Brigade ze battalion, brigade nnya ze battalion nnya. Battalion nnya ze company 5. Company 5 ze platoon nnya. Platoon nnya ze section ze 3. Section yemu be basirikale 11. Platoon ekole abasirikale 35. Company ekole abasirikale 15. Abo nno kitegeeza battalion zino ziba nyingi nnyo ezikola division yemu. Ze brigade nnya battalion zinga 5 zezikola division yemu. So battalion zetwalina wano mu Uganda zabonyabonyezebwa nnyo abayeekera abali bayeekera eggwanga lino. Okusinga nnyo battalion yasinga okubonaabona ye 4th division. 4th division Lokech yakola yokko nga IO intelligence officer nga aketta koni yamuketta paka Sudan. Yamuketta paka Sudan ne bamukuba paka Sudan. In fact ejira PDF lyakubako koni paka Sudan ne bawamba ebibuga 8 mu nnaku 2. Bashiru n'akubira Papa essimu n'amugamba negayirira ku Museveni bannanga ansaasira nsonyiwe amagye agazze Kampala. Jenosale ne bajje n'abalala ne baduumira ejje okukomawo e Kampala okusobola okuddamu ate okuzimba obuto n'okulaba nga tuddamu okunyweza emirembe. Kanjogere ku bayeekera abasooka ddala okujonnyesa eggwanga lino Pekosi Kuteesa ne General Keeki be balwanyise nnyo. Akabondo k'abayeekera kasinga ottawaanya mukulu Museveni nga kakatwaka. In fact lekako ekifaananyi ekyo ekya DRC Sudan ne gundi kandekereko nsobole okunyonyola abantu mbalage manyonyole bulungi kitegeeza ku bayeekera bano bwe baasiisiranga. Waliwo akabondo akali nga West Nile. Kwa West Nile baatulumbira ddala nga twakakwata obukulembeze NRA. Waliyo akabondo ke bayitanga West Nile Bank Front. West Nile Bank Front yali ya Ali Bamuze. Waliwo ne Rescue Front yali eyo. Waliwo kye bayitanga Funa kye bayitanga Federation of Uganda National Army. Eno nayo yali ya bulabe zaali mu West Nile. Kati mu bubondo obwo mwe mwali bakazini oluvannyuma ne bajja ne beegatta ku Museveni ng'agenda kuwamba. Mwe mwali Moses Ali abo bonna be beegatta ku Museveni ng'agenda kuwamba Dakiika Kandese. Naye nga tuvudde mu West Nile tugende mu Acholi. Acholi waliyo abasajja abazibu. Waliyo gye bayitanga Uganda People's Demo Front. Eyo yalimu Juma Oris. Juma Oris bali bakube mundu. Eric Odwa bwe mbaserabidde bulungi yafiira Konakrak bamuttira eyo bwe basiijinga ekitundu kino ekya Kitigumu ejjira PDF ne likuba era yafa. Bali bangi abaana abalwanira mu mambuka awo. Twogere ku Michael Kirama, Paul Kirama, abo bonna in fact they were tribal mates ne bonna bali balwanyi. Paul Kirama, Michael Kirama, Eric Odwa, Ochuku abo bali balwanira mu kye bayita Uganda People's Demo Army ategatako ne UPA. Abo bonna bali wa mu mambuka awo Dakiika zindeka. Bwe tuveeyo tugenda mu Eastern Uganda ye wali ba Peter Otayi. Abo nja kubogerako wiiki ejja. Ate abo oluvannyuma bavaawo ne wajja ayitibwa Alice Lakwena. Naye jjukira nga maliriza Peter Otayi ne bannaabwe aba Force Obote Back aba
Eastern Uganda mu bitundu nga Serera wonna balinamu n'abakubi b'obutayimbwa ng'omu ku bakubi b'obutayimbwa ye mugenzi Agri Awori. Banange mukkirize nja kuleeta ensonga nnyingi mbanyere ku Alisira Kwena Ukoya Rukoya n'ekitaawe wa Alisira Kwena yali aweerezanga police officer wane Naggulu bingi tugenda tandikira week ejja. Mukkirize nebaze bye tukoze nabo Muwaya Amil abadde yeri mu control room okusobola okuteekateeka bulungi Queen Jennifer Kasire Gwango nabadde amumbuza nya kumwogerako bangi Muwaya Amil abadde waggulu Jackson Kisubi bonna bade musule bulungi mweraba Queen Jennifer webale kuweereza.